ومن رحمة الله تعالى ولوكساسلكو الله سبحانه وتعالى أن جعل لقسوة القلب علاجا. الله تتيراو obujjanjabi bwe tusobola okuyitamu okujjanjaba emyoyo gyaffe, emitima gyaffe egifunyeemu okukaluba ku mateeka ge. Nga nkaluubirizi bw'osoma Qur'ani, nga nkaluubirizi bw'ozuuka ku subuhi, salatu dhuha eno ng'enkaluubiriza. Nkoze ntya okulaba ng'omutima gwange gugonda okuguzza ku mbeera eyo? Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayisa ku mirumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yabeera nga atuteekerawo butya bwe tunaabeera nga tujjanjaba emitima gyaffe okuvaamu obulwadde obwo obw'okukaluba ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda kugaba ddoozi ez'enjawulo. Gwe kennyini ogenda kweronderamu nti kankozeseeko ddoozi eno okujjanjaba omutima gwange buveemu obugayaavu, buveemu okukaluba. Katutandike n'ebigambo bya Sheikh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Omusajja yajja gy'ali n'amugamba nti ya Aba Said, wange taata Saidi, ashku ilaika qaswatu qalbi, kankuloopere omutima gwange gukaluba nnyo ku mateeka ga Allah agamu, naye nkoze ntya okugugonza? Sheikh n'amutunuulira n'amuwa eddagala lino erisooka. Yamugamba nti azbuhu bizikiri, gugonze n'okutendereza Allah. Beera ng'ogonza omutima gwo, ng'ojjanjaba omutima gwo na kutendereza Allah. Omutima ogenda kugujjamu okukaluba. N'amuleetera hadisi ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti masalu allazi yadhkuru rabba, ekifaananyi ky'oyo atendereza Allah, wallazi la yadhkuru Allah, n'oyo atatendereza Allah, masalu lhayyi walmayiti, kyekifaananyi ky'omulamu n'omufu. Yenna amala essaawa n'essaawa nnene n'omala eddakiika 5 nga mu bigambo by'oyogedde temuliimuko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah n'ebirala bwe bityo, ng'omanya waliwo ekikyamu ekiri ku mutima. Era oyo nabbi yagamba nti abanga omufuna omuki omulamu. Yenna atendereza Allah aba mulamu, atatendereza Allah aba mufu. Kati nga twagala ogonza emitima gyaffe ku mateeka ga Allah, tuyitirize nnyo azikaari. Naye omusiraamu ez'okumakya ne zigaana, neza baada swala ne zigaana. Kati olaba eza baada swala zigaana, kati ez'akawungeezi anaazisobola? Hatta n'okwebaka n'alimu okwogera ku Allah we. Hatta n'abafumbo batuuka okugenda ennamboole nga tewaliwo okwogera ku Allah. Kabonero akalaga nti omutima mulwadde. Abange tuyitirize nnyo okwogera ku Allah, tuyitirize nnyo. Sheitaani yekozesa nnyo ekkubo ly'okugayaalirira okwogera ku Allah okutawaanya omuntu, naye buli lw'oyogera ku Allah oba ogyegobyeko. Kati abange tunyiikire, omutima gwo guyitirize okuleeta azikaari osobole okugugonza. N'amugamba ekigambo ekyokubiri, n'amugamba rawa anna rajulan sa'ala Aisha, kigambibwa omusajja yajja n'abuuza maama w'abakkiriza Aisha radiyallahu anha, n'amugamba nti ma dawaa'u qaswatul qalbi, ddagala ki erijjanjaba
omutima ogukaluba okuganya okutebenkera ku mateeka ga Allah ddagala ki tebatukozesa. Aisha yamwanukula n'amugamba radiyallahu anha, yamulagira ebigambo n'amugamba nti ekisooka iyadatul marda aw al marida, ekigenda okugonza omutima ogwo guveemu okkaluba, genda okyalire ku balwadde, genda onambule ku balwadde. Wallahi n'ogenda mu ddwaliro n'osanga kaamaadi gumubadde mupepeya naye ku kyalo ng'ali wali amagulu baganise bwe bati gali awaggulu, waamalira ekyetaago, bwe butuufu oyinza okuvaayo nga bw'ogenze. Era bw'otuuka awo omutima gwo tegukyukamukko, n'omulaba nga waasula waliira waamalira n'ekyetaago, era muli omutima gwo tegukusobola kugonda mukko, abange gugonda. Kati eryo kkubo lyangu nnyo. Gwegenda wali mu main hospital okyalire ku balwadde abalimu, basiraamu si basiraamu, kigenda kugonza omutima okkakkane oteerere ku mateeka ga Allah. N'amugamba watashayyu'i ljanaiz, werekera ku janaza, genda oziikeko, genda oziike. Kale beerako mubasitula munno gwe batwala okuziika, omuli ofunamu ki? Era alina omutima ogulimu obulamu ayinza okuvaayo ku ntaana nga bwe yagenze, era odda n'okyukako. Kale ku 10 osobola okukyusaako ekimu n'osigaza 99, naye ng'ekimu okyuseemukko. Naye abaddu mugenda okuziika ne basigala eri ku masimu, kakati omuceere guli ku sente mmeka? Gwalinnye ate mwanyi ate nkya mugenda tukuba fulumya lijazzeemu, batwala munno kumuziika. Gobeera ofunemu ekyokuyiga, ogonze omutima gwo gw'oli mu kudda mu kunyumya ku bya mupiira. Kabonera kalaga nti wano waliwo ekikyamu. Abange agamu ku makubo agagonza omutima werekerako janaza. Olabe munne yali yeetambuza ng'emmotoka zonna baziresa ali mu parking, ali ku bibegabega by'abantu bamusitula, bamutadde mu masanda ago. Omusajja omukyala 5 ng'amasuuti gonna ejjuba zonna ziri wali, bamutadde mu bugoye obwo. Bannange kigonza omutima ne guteerera ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Washaka dhalika rajulun ila Malik ibn Dinar, ono omusajja kennyini bwe yava ewa Aisha yadduka ewa Malik ibn Dinari, era n'amugamba ekibuuzo kyennyini ekyo. Kati omutima gwange gukaluba, nkoze ntya okugugonza? Ate wulira Maliki ibn Dinari eddagala lye yamuwa, yamugamba nti oba oyagala okugugonza adimino siyami, yitiriza okusiiba, sawmu kusiiba. Omutima gugonda, era kinaawe okirabirako wano bwe tubeera mu Ramadhan, olusinga masijja ajjudde, emitima giba miki migonvu. Lwaki? Lwakusiiba. Kati erimu ku kkubo erisobola okugonza omutima kusiiba. Siibako ogulumye ku njala, gujja kuteerera kubanga gutya okwonoona olunaku olwo, era guba mwewombeefu nnyo. Tusoma Qur'ani, tugaba, tuliisa. Naye wali abaatuliisa mu Ramadhan ng'okuva lweyaggwa tebaddangamu kutuyita, era batuliiza mu Ramadhan emitima ginaagondera badde mbagireki baliise, badde basiibe. Abange tusiibe, mande lwakuna weeziri, ennaku enjeru weeziri, siiba ogonze omutima guno ku biragiro bya Allah subhanahu
wa ta'ala. Namugamba ekirala nti fa in wajadta qaswa, businga osiiba ne gusigala nga gukyakaluba, fa atilu alqiyam, yitiriza nnyo okuyimuka ekiro, yitiriza nnyo okuyimuka ekiro. Abange muyemba kubiriza nabyo ate mu programu z'omusiraamu yenna mulina okubeeramuko eswala y'ekiro, kubanga yagamba sallallahu alaihi wasallama afdalu swala, eswala esinga obulungi ba'da salawati almaktuba, oluvannyuma lwa zino ettaano ezaalaalikibwa, qiyaamu layli, kuyimukako kiro, kuyimuka kiro. Era limu ku kkubo erigonza emitima, twemanyiiza okuyimukako ekiro. Kale funzayo lunaku mu wiiki, olwo olufunze nti esaawa 9 zinsanga nyimiridde maaso ga Allah. Naye omuddo n'amala omwaka mulamba nga mu bulamu bwe talinamuko swala ya kiro, kabonero akalaga nti wano waliwo ekiki, waliwo ekikyamu. Namugamba nti fa in wajadta qaswa, singa ate oyimirira ekiro ne gusigala nga gukyakalubye, fa aqilu at-ta'am, kendeeza okulya ennyo, kendeeza okulya. Ekyo kirwaza omutima, okulya ennyo kirwaza omutima. Naam, waqala Ibrahim ibn al-Khawd rahimahullah, yagamba dawa'u al-qalbi 5. Ibrahim ibn al-Khawd etinotingira ebintu bino, ye bwe yalaba ebisobola okugonza omutima ne gugonda, yagamba nti eddagala erisobola okujjanjaba omutima nina doozi za mirundi 5. Yagamba nti erisooka qira'atu al-Qur'ani, kusoma Qur'ani. Kusoma Qur'ani. Bana buli osoma Qur'ani naddala nga byosoma obitegeera, tosobola kuva ku ssuula gy'osomye wa illa ngwena kyokyuseeko. Era nkubiriza nga gutowolokose, nga gufunye we gussiza, nga gufunye okutya Allah. Lwaki? Wa Qur'ani. Kendo osome suratu Zumar aya 23. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ti Allahu nazzala ahsana alhadithi, Allah subhanahu wa ta'ala yassa ebigambo ebisinga okubanga birungi. Min almasharik ila almagharibi, okuva enjuba gyeva mpaka gyegwa, togenda kusiŋŋaanayo bigambo birungi nga Qur'ani. Kitaban, ekitabo Qur'ani, mutashabihan, ekifaanana ebigambo byakyo, masaniyan, ekiddiŋŋana amakulu gaakyo ate nga tegakooya. Wali yaludde ku Qur'ani n'agikoowa? Empulira Qur'ani entambi egiwuliriza teri. Bw'ogiwulira mwono ng'asoma olaba nga mpya. Tekooyesa giwuliriza. Ate ono bw'agisoma owulira ddala ng'asomye. Oli bw'agisoma n'owulira ddala nga oye. Allah subhanahu wa ta'ala bye bigambo ebisinga obulungi ku nsi kuno Allah bye yatussiza. Taksha'irru minhu juluudi alladhina yakhshawna rabbahum. Bwe babisoma abo ababitegeera ne basoma ne bafumiitiriza, emibiri gyabwe gifuna okubuguumirira, gifuna okubuguumirira. Omuntu n'atandika n'okkankana lwakusoma ki? Asoma Qur'ani, erina kyemukozeeko, erina effect gyemutuusizaako. Ensonga lwaki abaddu bakaabira mu swala, nasoma Qur'ani n'akaaba, emukozeeko. Kabonero akalaga nti emugonzezza omuki, omutima egunaazizzaako obukyafu.
N'atugamba thumma talinu juluduhum, bwe mala bakola kubateekako effect negonza ensusu zaabwe, wa qulubuhum, n'emitima gyabwe negigonda ila dhikirillah, olwa bino ebigambo bya Allah byamutendereza nabyo byasomye, omutima negubeera nga gutereera. Kati abange ibadullah, Qur'ani giwa obudde, funa timetable yo ku makya kawungeezi ofunemu obudde obusoma Qur'ani. Mulimu ayati z'osoma n'owulira nga nawe oyagalako abamaziga nga zikukutteko nnyo, ate nemubeeramu z'osoma nezikuwa essanyu, n'otuuka ku aya nga Allah anyumya ku bibonerezo by'omu muliro, tosobola sigala kyekimu ng'otuuse ku aya erimu ekibonerezo ky'omuliro. N'osoma la yadhuquna fiha barudan wala sharaba illa hamiman wa ghasaqa, tosobola sigala kyekimu nti mu muliro tebagenda kufunamu yadde ekiwoomerevu, yadde ekinyogoga ekiweweeza ku mumiro, illa hamiman wa ghasaqa, okujjako ebintu ebyokya ate nga bivundu biwunya. Era omutima guyinza obutagonda abange. Nze nkakasa nti bwe tuba tusomye Qur'ani eryekkubo ligonza omutima, eryekkubo ligonza omutima. Abange omutima gwo gujjanjabe ne Qur'ani, ate olaba gikozesa kujjanjaba amajjenni, kati watya ku mutima gwo. Era abasomerera amajjenni basoma Qur'ani, nasoma ayatul kursiyo nagisoma nagiddingana, nasoma falaki n'ennaasi, Allah nasaasira. Kati watya gwagisomye nga nniyayo kugonza muki mutima. Abange tusome Qur'ani ate tugisomese, tusome Qur'ani ate tugisomese okusobola okugonza emitima gino. N'amugamba ekirala, Ibrahim bin Khawd agamba omusajja nti ate ekirala ng'ogyeko Qur'ani ekisobola okugonza omutima gwo, khala'ul batuni, olubuto okululekako nga luyala, bimaana siyamu, olusiibyeko enjala. Byategeezamu kusiiba, kyetwayogeddeko oli kyeyayogeddeko naye kigonza omutima buli lwosiiba. Wa qiyamu layili, era nenakireeta okuyimukako ekiro, kigonza omutima. Wa tadarru'u inda sahari, n'okwewombeeka mu matumbi budde, bimaana ng'oyimusa ekiro neweewombeeka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, neweekakkanya obunene bwo n'obuzza emabbali, obweru bwo n'obuteeka eri, obuwanvu bwo n'obuteeka eri, gaa kati mu maaso ga Allah kanikakkanye. Sheekh omu yagamba bw'oyimukanga ekiro mu nzikiza weeyise ng'omwana omuto weeyisa mu maaso ga kitaawe. Atya omwana omuto bw'abeerako n'ekintu kyayagala eri omuzadde ne bakimumma, akola atya? Akaaba. Nti kale naawe bw'obeera mu maaso ga Allah w'ekiro kulokusa ku maki, kaabako. Kabonero akalaga nti wekkakkanyiza eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'ekirala ekigonza omutima, Sheekhe n'amugamba eddagala ly'ensembyayo nalyo ku Sheekhe n'amugamba nti wa mujalisatu swalihiina, tuula n'abalongoofu. Abange ani mukwano gwo? Kibuuzo, ani mukwano gwo? Era bw'omala omumuzuula mulongoofu oba mwonoonefu?
ayina kyayongera ku mutima gwo ogusembeza eri Allah oba agwewaza bwewaza kusemberera ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Okutuula n'abalongoofu kiyamba omutima okugonda, kubanga bw'onootuula naye talina kibi kyagenda kulagira kukola okujjako kulaga ekiki, kulaga ekirungi. Naye temwagala kukola mikwano n'abalongoofu, temwagala emikwano gyammwe gyonna butunuulira babasinga byanfuna. Lwaki? Bagenda kulaga bwonoonye edduniya. Waliwo ebigambo ebigamba nti nabbi yagamba nti iyyakum wa mujalisatul mauta, mbeewaza okutuula n'abafu. Kigambo kyali kinene, mbeewaza okutuula n'abaki? Nti ne bamubuuza nti ya Rasulallah wamal mauta, ate abafu b'otugaana okutuula nabo bibaluwa? Yagaa nti al aguniya, abaki? Abagagga. Mwe mwagala okutuula nabo, bwe mwagala okufuula mikwano gyammwe ne mulekawo abalongoofu olw'okuba talinaamu. Nkakasa nti omugagga kyagenda okukulaga kikoma ku dduniya gw'oyagala otuula naye, naye ono omulongoofu kyagenda okukulaga kigenda kugasa ku dduniya wal akhira, ku nsi ne kuki ne ku nkomerero. Abange tunoonye emikwano. Almar'u ala diini khalilihi, omuntu eddiini ye ebiseera ebisinga etambulira nnyo ku gwabepeya naye. Nabbi bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallama, eddiini y'omuntu ebiseera ebisinga etambulira nnyo ku mukwano gwe. Katubuuza, mukwano gwe yaani? Tosobola kuyita na mulongoofu eswala neetuuka yatagamba tugenda tusaale. Naye singa onoyita n'omwonoonefu nga ye mukwano gwo, bwana yazina ajja kugamba atya? Era bw'abeeramuko kaimaani akatinitini ojja zigatta. Ati baakaziina lindako tumalirize, tumalemu kano akagoba, ne mukakuba ne mukamalamu, ne bakima eswala kati tujja kusaala, abaleke basaale. Eswala neggwa, tujja kusaala, tujja zigatta ne mangalibi. Tujja zigatta awo, tujja zigatta. Talina kyakwongeddeko. Omutima agulwaza bulwaza, tagujjanjaba, naye ono omulongoofu agujjanjaba. N'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kati abange tugenderera ensonga ezo nkulu nnyo. Ani mukwano gwo? Era ekibuuzo ekirala, ku mukwano ani gw'owasa? Bw'aba mukyala ani gw'afumbiddwa? Alina kyayongera ku ddiini ye oba talina? Omukyala atagenda kuyamba ku ddiini yo mute tena mugaso gy'oli. Omwami atagenda kwongera mukyala ku ddiini ye amute. Olw'okwagala okumuwa omutima guno nga mulamu mulongoofu, amute. Nga tumaliriza, swahaba ayitibwa Aba Darudai radiyallahu anhu qaala, yagamba nti ata annabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulu, omusajja ajeri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yashiku qaswatu qalbu, nga yemulugunya omutima gwe kaluba. Aluupiwa nabbi nti ya Rasulallah, omutima gwange gukaluba nnyo, gukalubye ku kino ku kiri na kino, nkoze ntyo gugonza. Wuliriza, yamugamba sallallahu alaihi wasallama ti atuhibbu ayyalina qalbuka wa tadruk hajataka, obadde oyagala kugonza mutima gwo n'ebyo by'oyagala obituukeko ebigendererwa byo? Namugamba nti ye ya Rasulallah. Namugamba nti ekisookera ddala ekigonza omutima, irhamul yatiimi, saasira bamulekwa. Basaasireko nti baalina kitaabwe
era ng'ennyama bagiryanga bambala bulungi n'ekitaabu okuvaawo embeera neebonoonekera basaasire wamsahu ra'sahu obakwateko n'emutwe basiimuuleko obasabira ku dduwa. Bannange kigonza omutima n'olaba obwana bwa munno nga buli awo babakubira omulanga mu muzikiti nti abaana ba Buda tebalina kye bagenda kulya mutuweereze ku nsimbi. Muli kirina effect gye kiteeka mu mutima. Nange nja kuba ndi awo ng'abange bakubira omulanga nga Allah nzijeewo, lwaki seeteekateeka butya bwe naamusisinkana. N'amugamba nti at'umuhu, muleke oyo ate muliise min ta'amika, ku mmere yo, mulekwa muliise ku mmere yo. N'amugamba nti bw'onaba obikoze yalnu qalbak, omutima gugenda kugonda, gugenda kutowolokoka. Olabe bw'omulekwa bwe bulya ojja kunyeenya omutwe ga nti nange abange bajja okubeera bwe bati. Kigonza omutima. N'amugamba nti na byonna by'oyagala ojja bifuna. Allah ajja kukusaasirira okwo, buli kyonna ky'owulira oyagala okifune. Kati abange omutima guno tugufeeko nnyo, gujjanjabe. N'ekisinga okwewuunyisa, tugaanye okujjanjaba emitima, tugaanye okujjanjaba emyoyo gyaffe, tuli mu kujjanjaba mibiri. Ekisinga okuluma, omuddu buli ku makya akeera mu jjimu, akeera kola dduyiro, subuhi neeyita, zuhuri neeyita, asiri neegenda, mpaka lunaku lulamba, wiiki, mwezi, mwaka talina muswala okuggyako eya Yidi n'ejjuma. Naye ng'akeera n'akola dduyiro, buli mwezi agenda ku medical check-up, bakebera omusaayi, mulamu waawa kuluma. Ebyo tubifaako nnyo, naye omwoyo n'omutima tubirese. Abanga omwoyo kye kigendererwa ky'omuntu, kyekigendererwa ky'omuntu. Omu ku basajja abatontomi ayitibwa Abul Fatihi al-Basti. Abul Fatihi al-Basti yayogera ebigambo bino, yali atontoma ng'ayogera ku bantu abatafuddeyo ku myoyo gyabwe, kugijjanjaba na kugitereeza. N'agamba nti ya khadima al-jismi, owange gwe aweereza omubiri gwo, owange gwe afuuse omuddu w'omubiri gwo, kam tashqa bi khidmatihi, bimeka by'otaddemu okulaba ng'omubiri gwo ogufuula okuba omulamu. Litatuluba arrabha fi ma fihi khusirani, osuubira obifunamu ebyempeera nga lw'osingerere gy'ogenda okukola. Kuba omubiri ogujjanjaba lw'osingerere, wootakolera loosi wa kujjanjaba mwoyo na mutima, awo tokolawo loosi. Naye omubiri ogenda kukola loosi. Asinabagamba nti mugenda ku check-up, genda baku checking, naye leka kufaayo nnyo ku mubiri, weerabira omuki omwoyo n'omutima. N'agamba nti aqbil, obadde ogenda, obadde oyite n'ekyuka ala nafsi, ebirowoozo byonna obizze ku mwoyo. Fastakmilu fadailuha, ogukozese Allah byayagala, gujjuze Allah byayagala, gukole Allah byagulaalikaku. Fa anta bin nafsi, kuba gwe nkutegeeza oli mwoyo, la bil jismi insani, toli mubiri gwa muntu. Kati kino ekiri wano n'omwoyo bye bikulu, era bw'obitereeza khalas, ensi egenda kunyumira ne kiyama ekunyumire, wamu ne kabuli ekunyumire. Nja kubuuza ate kabuli enyuma etya? Kabuli erimu okunyuma kubakkiriza era banyumirwa, ate erimu okaaba kubajeemu. So ebiseera byaffe byonna abange tubiteeke ku kinyama kino n'omwoyo bye bikulu. Naye tufudde nnyo ku mibiri. Egundi ng'ogezza olubuto tokyakola jjiimu, tosobola kubuuza lwaki wasadde ku subuhi. Alowooza bulowooza kiri kuki?
mubiri wano ojja kulwala obulwadde janjaba omwoyo janjaba omutima gutereere oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala nakusaasirira okwo nakuyingiza ejjana. Abange tujjanjabe emitima gyaffe gikaluba mu nsonga ezimu. Allah musabe taye Allah eno sunna kitufu enkaluubirira nange njagala okuza ku kirevu naye mpuliza Allah nsaba ompi mutima gwange ogugonze kino ekigenda okuddako nneme kisalako. Nange nego bukendeeza ku mpale naye imaani tennali nnyo omutima gwange Allah gukyakalubyawo. Allah nkusaba ompe imaani omutima gwange ogunyweze guveemu obukalubu obwo nkendeeze ku ngoye zange n'ebirala. So abange eryo eddagala doozi ezi zibadde awo mpitirivu kozesaako yonna gy'owuliranga oyagala okujjanjaba omutima gwo. Bwe kinaagaana Allah subhanahu wa ta'ala atulinze singa tunaakalubya emitima gyaffe ku bigambo bye, ku mateeka ge, ku bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Buno bwe budde bwe bampadde, saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okuwuliriza ebigambo ebirungi era atuwe okutwalamu ebyo ebirungi tubikolereko. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ebirungi ku nsi kuno ne ku nkomerero atuwe ebirungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuggulirewo emiryango gy'ebyenfuna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ebyenfuna byaffe bwebanga biri wala Allah nkusaba obeerenga obitusembereza, bwebanga biri mu ttaka ya Allah nkusaba obeerenga obitufulumiza bidde ku ngulu tubeerenga tubifuna. Allah subhanahu wa ta'ala bwebanga bitono nkusaba obiyingiwaze era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala otuteera omukisa mu buli kyonna ky'onooba otuwadde. Allah nkusaba otugabirira abakyala abalongoofu n'abaana abalongoofu abatannawasa. Allah nkusaba obawa abakyala abanaatebenkeza amaaso gaabwe, abaagala okwongerako nsaba Allah bawa abakyala abatatabangule maka gaabwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ensi yaffe naagitufuulira ey'eddembe tugifunemu, atugondeze n'abakulembeze baffe baleme kubeera bakiwagi gye tuli wabula abatuwe nga batuwulira era tweyagalire mu nsi yaffe. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pozi nga wali ayinayo ekibuuzo.